Yes, nate era gwakyekumidde ku Projan Media TV okola mulimu gw'amaanyi nnyo gwa subscribinga naawe akubiriza banno okusubscribinga ku Projan Media TV. Wabula njagala nkutegeeza olwaleero kye mbadde sigambanga nti tuyina Facebook page bagiyita Projan News Agency, nayo gyeri gendayo ogenda kuba ofuna amawulire ku Facebook Kasavu Kanyama ne ku YouTube. WhatsApp group 1st January 2020 ngenda kuba scrolls zigenda kuba zijjaawo wansi nga zikulaga enamba gy'ogenda otextingako, just wezako text n'ogamba nti oyagala yingira WhatsApp group. 1st January egenda kuba effective ng'etandise okukola. Tugenda kuba nga tukuwa amawulire gaffe mu WhatsApp group yaffe. Mwenna abagyekumirako ba top fans Projan Media, mwenna mbatumiddeko abali e Saudi Arabia, Sarah Princess webale nnyo okwekumira Projan Media TV, Farida Nakandi webale nnyo okwekumira Projan Media TV, Shamimu Nakitende, waliwo ne Gayo mulalaawo ayina erinnya liriko alphabet zonna omutali vowels. Ndowooza oba nasomamuuko, ndowooza mbitegeera. Anyway, ebyo si kye kyandeese leero kubajjukiza ku subscribinga. Gamba munna subscribinga, sharinga link, likinga, commentinga. Comment zo ngenda kuba nzisoma wano the next news updates zonna ezinaaba zituuseewo. Okutuukira ku nsonga ekindeese olwaleero ye mwana muwala Catherine Kusaasira oba muyite Maama Ndoddo. Mabegakaawo nakoletedde eggulire nga baamukubye obucupa ku Sand Beach e Nabugabo e Masaka. Baamukubirayo obucupa obw'enkali obwa giraasi n'amayinja gaalimu nga mangi. Esitory nagikwetirako era nawe mwavaayo ne mukomentinga komenti z'abantu nazirabako abasinga baali basanyufu olw'ensonga nti ndowooza mu akabadde akali mu buno obucupa mwali ndowooza fiction za politics, nti ekyamukubisa obucupa nti ideologies ze zanjawulo okuza people power oba ez'oludda oluvuganya gavumenti naddala olwa people power olusinza okusongebwamu ennwe. Wabula Catherine Kusaasira naye teyatudde, yagenze ku Facebook page ye n'alonkoma n'agamba mwankubye obucupa naye si kirungi si kibi okubeera nga ndi ku ludda luli, simenya tteeka lyonna kubeera ku ludda olwa gavumenti, wabula nange yendowooza yange ate kwe kwagala kwange. N'avaayo n'agamba bambi kyemukola kikyamu, wabula n'atandikawo hashtag bagiyita still strong ng'agezaako okulaga nti akyali mugumu yadde baamukubye obucupa. Buno obucupa twabulabako ne Bebekulu baamukubako obucupa n'asigala ku stage, obucupa ne busigala nga bujja n'akola nga King Kongo. Catherine Kusaasira akabadde kaamulemye okukola ngeri gy'ali omukazi teyasobodde kusigalawo, wabula baamugyewo bafulufiga. Tola nti fulufiga yeefuula nnyo kawaida oba yeefuula omugezi, ntola nti ayogera nnyo. Obucupa olwasusse fulufiga akakumi ke yataddeko, muganda wange akakumi fulufiga ke yataddeko, toyinza nakutegeera nti fulufiga yadduse. Omuntu eyali asinga okwogera ennyo, obucupa bwabadde bungi nnyo. So Catherine Kusaasira yavuddeyo neekubya omulanga n'agamba si kirungi ekyamukoleddwa, wabula agenda kuba anoonya mpola mpola abamukubye obucupa. Nze naawe tujja kuba tulinze okutegeera agenda balaba ati yabadde ne kamera ku stage ezinalaba abamukubye obucupa oba agenda teebereza nti yoono nga bwe batandise olwedde okuteebereza nti bawagizi ba people power. Wabula ku ndowooza yange nyinza obutakkiriziganya nakyo kuba tekuli kawandiike nti nze ndi wa people power oba akacupa kange kaliko people power nga kukubye, wabula omuntu ssekinnoomu naye aba n'endowooza ze teri yamutumye ng'owa people power. Eyo ndowooza yange kuba nenewe by the mere look of things olaba ddala nga ndowooza bino biri attached to politics, olw'ensonga nti mabegakaawo fulufiga ne Catherine Kusaasira tubalaye nga bali close ne muzeeyi nnyo, babawadde ku ssente bazitute. Wabula fulufiga yetawena eri mu kizungu era baali bamugobayo n'ennyama, yali atutte ennyama ng'era ensonga ze zimu azeekwasa ba people power kuba abantu batuuke n'okugoba n'ebyokulya ku Krismasi oba ku nnaku enkulu ng'oze bayamba baba balaga nti bakukooye. Abamu bagamba music we atatunyumira, so yeyo ensonga eriwo. Kyonna kyonna ekinaddirira Catherine Kusaasira ky'anaabatuusizzaako kyonna nga bw'asuubizza ngenda kuba nkikutuusako wano Projan Media TV. Tovaako, tukwagala nnyo, wabula subscribinga WhatsApp group ejja. Ngenda kuba nkufunira ennamba mw'ogenda okuweereza just a mere text, you'll be added to the WhatsApp group, Projan Media WhatsApp group. Weebale nnyo, weebale ddala.